Mikwano gyange batugamba mu bulamu bw'ensi eno omuntu tasobola kubeerawo nga weetengeredde wekka nga tolina bantu. Kyo kituufu, omuntu yenna yeetaaga abantu era yeetaaga banne, naye bantu ki abo be tulina okusembeza mu bulamu bwaffe? Bantu ki abo abalina okubeera mu bulamu bwaffe? Sooka weebuuze ekibuuzo ekyo nga tonasembeza bantu bangi gy'oli. Mukwano, omuntu akwagala ng'oba osembeza, teweesiba ku bantu nti kubanga baatugamba mu nsi muno olina okubeera n'abantu, mu nsi muno olina okubeera n'abantu, obulamu kwanguyira. Mukwano gwange, yagala omuntu akwagala, atakwagala muleke. Kiringa nga bw'onookebera mu ssimu yo, ekyamazima mulimu ennamba z'amasimu z'osobola okubeera n'ogamba oba eno y'ani, oba eno y'ani. Ekyamazima nga ziri omwo zijjudde tezikugasa. Twagala abantu abatwagala, twagale bannaffe n'omutima gumu. Tuleme kupulitendinga. Mulimu omuntu apulitendinga ekyamazima nti akwagala naye ng'akulimba. Nga bamala okunyumya wano bye munyumizza, agenda ate naye n'afuna baabinyumiza. Ate ogenda okwekakkana nga byetoolodde bikutuuseeko. Tubeere balungi eri bannaffe. Tosobola kuba mulungi kituukiridde, naye tugezeeko ekyo kye tusobola okugezaako. Yes, webale nnyo mwana muwala Original. Bw'obeera obadde otunudde, ekituufu kiri nti omuntu gw'ogamba nti ono mukwano gwo ndowooza temusobola kutwala mwezi mulamba nga temuwuliziganyizzaako. Tekisobola kubaawo. Kale akirizza omwezi gumu, n'egisukka emyezi 2, emyezi 3, emyezi 4, emyezi 5, gwole n'omwaka mulamba ng'omuntu ogamba nti mukwano gwo nga n'ennamba ogiyina mu ssimu omwo. Gwe nga ggwe ogamba nti yes mukwano gwange, n'omuweereza message n'omubuuzaako n'omugamba hamu emirimu gitambula gitya, ebintu bwe bityo, n'atakuddamu, n'akuleka awo n'akuwuliriza n'atakuddamu. However busy he or she is, n'ogaana okuddamu, omuntu akitiisa otayipinga nti ndi bulungi, naye emyaka ne gyekulungulula, emyezi ne gyekulungulula, omuntu n'aba nga takuddamu. W'osuubira nze ngenda kufuna ddi obudde okugamba nti nziramu okuba nga nkuweereza message nga message eri wagireka ku blue-tick? Maama newankubadde abantu babeera busy, naye nze wentwalidde akabanga ne nkubuuzaako n'otanziramu, so kitegeeza nina kukoderiitinga mu bulamu bwange obeere ng'ovaamu. Ng'oggyeko awo abantu abo abamu otuuka n'ogamba kannoonye ku Jane, kannoonye ku Tom, abantu abo n'obanoonyaako. Bw'omunoonyaako atandika kukaabira bizibu. Naye nga kitutte ebbanga abantu abo tebakubuuzaako, wabasindikira message n'obabuuzaako ne batakuddamu, n'ogamba omuntu ono kamunoonyeeko, n'oddamu era n'omunoonyaako. Bw'akuddamu atandikira mu bizibu. Bantu mmwe tuliwo okubabeera nga tubayambira mu bizibu? Weebeereremu weegendereze.